Minisita ayogera ku muda Gomanyamba Koti yalagira bya bulimba muzeyi. Yayogera bya bulimba kubanga twali n'omu yatuuka okiwulaba twali muntu n'omu yatuuka mu kifo ekyo kenkayanira kino era kirina muntu n'omu gwengoba mukiraba basebo ne minisita ngobadde omuddamu bubi wabula omuntu abali nayiika bbiri kali giro linye moroke no giro kula wana moroke ntula wa linye ntula ojja kumaliriza abo tuwo linye okula moroke ndi mugumu nnyo ekyo sirina ngiri yogera omuntu gwe nabba sirika tula wana Nyanzi Andrew makanika yali mukwano gwa kitaffe nnyo naye omwami yatufuukira akabasa kuva nga kitaffe bamaze okufa. Okay, lini imirawo kubuli koti bwe yakusalira. Koti yasalamu ati judgment bonna bwali owabidde first second third they hold beneficial interest in the land. Ngaba bibanja holders era who further acquired before the plaintiff, and they are not trespassers. Yes. And having been allowed by beneficiaries of Aisha Mugisha to construct a church, a church, or part of that suit land. Era ne balagira nti omusango gugugwe. Ne balagira nti bano bonna ab'ebibanja baliko mu butuufu. Ne balagira ogatte na bano bonna. Kakati wulira soko wuliriza soko wulirize koti wait wuliriza sebo nzembuyisawo koti esazeewo kakati koti egambye nti bano be bannannyiniko mu butuufu. Ekiragiro kya President kigambye nti abo bonna abo bagobako bakwatibwe bavunaanibwe, n'olwekyo ndagira RDC DPC omusajja oyo mumukwate kakati. Arrest that man immediately. Mumukwate mumuvunaanibwe for either trespass, disobedience of a lawful order. Where are our people? Persecuted people of faith. Get that man arrested. The charges: trespass, disobedience of a lawful order, the malicious damage to property. You arrest that man. Makanika yaleopa omusango mu kakiiko mu mwaka gwa 2013. Kitaffe yafa mu 2001. Mama ffe n'afa mu 2011. Ekiseera kyonna nga tewali buzibu bwonna. Naye tutuuka mu kiseera mu 2013 awo makanika n'atandika okwesonsa nti wana wantu nayazikawo taata wammwe ewaka bwe twazaalibwa mu maka wennyini e Kalangaalo. Nkakasa abantu b'ekiryo kya mwenda mumanyiwo ewaka kubanga Reverend yabiliko omusumba wano ekiryo kya e Kalangaalo Kawoko yasumba wantu wawanvu era yazikibwa ku kyaki awo. Naye omusajja n'akola statement egamba nti awe waka ye yazikawo kitaffe. Oluvannyuma lw'okuzuula nti ayina ndowooza we yajja documents zaffe, akaike yali mukwano gwe kubanga twamutwalanga kitaffe alinga mukuza bwatyo. Kakati n'atwefuulira mu ngeri eyo nti wana awantu nayazikawo taata wammwe. Ne tutandika okugugulana tutyo tugenze ku LC1, LC2, LC3 ne tusangayo omukyala Zainabu n'alyoka atuvulugira awo n'agamba ono Nyanzi nze Nannyanzi. Kati awo ne bisobaganira ddala awo. Naye bwe twagendako ewa RDC waliyo omukyala waliyo Esther Nkuse yali deputy RDC.
n'ayagala n'okumusibirayo. N'agamba gwe muzeeyi biki bino by'olimu? Makanika teyaweera. N'agamba nnina okutwala watu n'alipootinga omusango mu kkooti. Ye yennyini n'atuloopa nti twatwale wantu we ekkooti ne tukugulana ekkooti okuva omwaka ogwo 2015 gy'olyabalamu mu gw'omusanvu. Omulamuzi n'agusala omusango, tetwalinawo n'asala omusango ng'agumusalidde bulungi ne judgment yiino nga makanika musaalimbi, era kkooti n'emulagira n'okutuliyira akole ki? Atuliyire kubanga yakolerawo ewaka yatugobawo, yatema emmwanyi zonna ezaaliwo, kali tunsi yenna yakolerawo emyaka gyonna okuva bwe yatandika otwesonsaako. Naye ekyennaku omusajja yagamba omulamuzi si yansalirawo ku ttaka lyange, era makanika gyali akajjadde ku ttaka tetukyalinnyayo kibanja. Naye kati ekyamazima ekyokukola kitusobedde, twaddamu ne tuloopa omusango nti omusajja banne gwe mwasalira omusango, omusajja alemeddeko, ne tuzaayo omusango mu kkooti, naye stiiru omulamuzi yamubeiringa out bweyatuuka namuwa beiro. Kale simanyi amaanyi gyagajja era tetumanyi kyakukola kwe gatulyawo tusobeddwa. Judgment nkakasa yakutuukako ow'ekitiibwa. Ne Mr. Gundi kontona Kibedi naye yakitegeddeko, ndowooza judgment yagifunyeeko. Nangine era bino nabyogera, ow'ekibanja tolina kwegayirira muntu yenna nti jangu wano, tolina kintu kyonna kyolina kukola ku wattaka. Owattaka ow'ekyapa does not concern you. Mwakula mutyamu abantu, ekibanja kikyo. Owekyapa alina akapapula bwe kati gw'oli mu possession, ate kati ogenda oti nagamba nti bali tebaliiwo. No. Bayibuli egamba nti obwakabaka bwa Katonda bukwatibwa n'amaanyi. Okay, lindi imirawo kubuli kikooti bwe yakusalira. Kooti yasalawo ati judgment bonna bwali owaabidde, first, second, third, they hold beneficial interest in the suit land. Ngaba bibanja holders era who further acquired before the plaintiff, and they are not trespassers. Yes. And having been allowed by beneficiaries of Aisha Mugisha to construct a church, or part of that suit land. Era ne balagira nti omusango gugugwe. Ne balagira nti bano bonna ab'ebibanja baliko mu butuufu. Ne balagira ogatte na bano bonna. Kakati wulira, soko wuliriza. Soko wulirize. Koti, wait. Wuliriza sebo nzembuyisa. Koti esazeewo kakati. Koti egambye nti bano be bannannyiniko mu butuufu. Ekiragiro kya President kigambye nti abo bonna ababagobako bakwatibwe bavunaanibwe, n'olwekyo ndagira DPC omusajja oyo mumukwate kakati. Arrest that man immediately. Mumukwate, mumuvunaanibwe for either trespass, disobedience of a lawful order. Where are our people? Prosecuted people of me. Get that man arrested. The charges: trespass, disobedience of a lawful order, the malicious damage to property. You arrest that man. Mumukwate era mumuvunaanibwe. Obadde ogamba omuntu gwe wabba? Sirina n'omu ettaka lyange. Walifuna otya? Lyange naligula ku muzeeyi munange. Waligula sente meka?
Lwaki ombuuza Senegal? Ate ekikyo kikulema okwogerera. Ekyapa kyange. Wagigula mwaka ki? Ono yagulako poloti ensibisa. Yagula poloti basse mu malo okuwuliriza. Yagula poloti. Kuyika zange nnya yagulako poloti. Fuuti nsala 10. Lwaki ojemera ebiragiro bya kkooti? Ebiragiro bya kkooti. Anti mbijemera lwakubanga ndaba banziba. Kyogamba gwe oli waggulu w'amateeka? Ate waggulu w'amateeka ki? Oli yagula fuuti z'ensanvu ku 10 sizimuggyeko. Naye ate minisita omuzeemu bubi. Ogwo gunsinze. Naye kubanga mpulira nga bannyigiriza kinene nnyo. Omusajja najja n'afuuyira ebijanjalo bye gwe newakwadde gwe tonyiiga. Omusajja n'afuuyira ebijanjalo bye biyiika 2 nga bimaze okuttulula. Basebo gwe olabanga bakituufu. Yagula fuuti 7 ku 10. Wadde agaziya atya naye sijja kukkiriza nja kuzifiirako. Amanya? Nze Andrew Nyanzi. Oli mutuuze waawe? Ndi mutuuze w'e Kalangaalo. Era singa ovudde wano oyinza okutuuka ali n'ogamba nze yiba muleke. Ettaka lyenkana ki? Yiika ziri 4. Bano abasenze bange bali 3. Muzeeyi, ogambye ekyapa gw'olina ekyapa. Kati ate oyajja atya okubeera gwe nannyini kyapa? Ate nansibisa. Bannange mukiraba nga kikola. Bw'aba ng'oli gwe nannyini ttaka. Wateekako n'ebimera byo. Kati ate ajja ate najja n'abifuuyira yiika ezo. No minisita n'akubuulira mu bitiibwa bye n'omusongamu ng'omugamba sijja kuboobayo nakantu. Kati oyo nze ngenda kufolowinga bulungi omusajja oyo asibibwe. Bino ebya poliisi okutwala abantu olw'okuba bali entitled to get bonds tebikola makulu. Ono basaana tumuteekeko n'omusango abeere remanded wadde muzeeyi n'abalala bayigireko. Abantu baleme kutwalira mateeka mu ngalo. Tuba tulinga abatakola bye tukola ebituufu. Omuntu kumya senior citizen ng'ono omwami n'ayimirira mu maaso ga minisita who is appointed by the president. Kati ono ne president ayinza omuvuma. Banange temulowooza nti tuba gye tuvudde okujja wano okukola bwereere. Tuba tulina bye twerekereza. Singa kati omanye ebiri mu ofiisi gye twaleseeko ne tusiiba wano nga tulina bye. Banange omuzeeyi n'ayimirira n'akola ng'ebyo nze mpulidde nga ndeetedde omutima mubi mu maaso ga minisita ng'omusongamu olugalo. Mr. DPC ono omuzeeyi ne bwana RDC omuzeeyi ono wadde muzeeyi mbasaba bannange abantu nga bano basibibwe abalala babayigireko. Ffe ab'emitiyana nti olutalo lwe tubadde tutadde kugombola mukololole mukulukamya olutalo tulutwale kuki ku byalo kubanga abantu bano enkola gye tulimu ey'okulaba nti tutumbula abantu okubajja mu bwavu okubazza mu bugaga tetusobola kukola bintu ebyo ng'omuntu talina kibanja nga talina ttaka. Era bino bye tuba tukola tuba tuli mu kwebuzaabuza bwebuzaabuza. Ssente bwe tuba nga tuzikuwadde nti zakwekulaakulanya naye nga tolina kibanja bakugobaganya ku kibanja bakugobaganya ku ttaka kitegeeza nti enkulaakulana tegenda kukola ki tegenda kubaawo. Njagala bakakasa nti nga tukwatidde wamu tugenda kulwana olutalo luno tulumale. Naye nze olw'okuba ndi w'emitiyana nja kusaba bachairpersons mwenna LC1 mukuba enkiiko buli lwe mukuba olukiiko mumpite nja kujja ne ttiimu yange tukwate ensonga zino tubeere nga tuzikola ki nga tuzimaliriza. Ate bwe mumpita njagala mwenna mujje oyo alina ensonga n'oyo avunaanibwa. Ensonga zino tuzikwate kintu kikulu tusobole okuba nga tuzikola ki tuzimala. Ate tutandike ng'obudde bukyali. Njagala olukiiko tutandike essaawa 4 zigenda okuwera 10-11 ng'olukiiko tulukoze ki tulumaze. Naye bwe tuva tuteekwa okumala nga ensonga zonna zikoze ki ziwedde. Bwe kinaaba kyetaagisa kujja n'abakooti oba bawaabi ba gavumenti oba poliisi nja kutambula nayo tulabe ng'abantu bafuna emirembe mu bitundu byabwe. N'olw'ensonga eyo honarebo temubanze gajja waliwo omusajja akutte enkasi ye Yoweri Kaguta Museveni singa tabadde ye mulowooza kyandibaddewo kino n'ekyo bwe ŋŋamba nti Kaguta Museveni oye bali batugamba lwiti mu Buganda toyinza kugambayo Kaguta Museveni naye wano tugamba nti Kaguta Museveni abeewo.
Fiona special assistant oyo nno ebya family byonna bikuwadde yena alina issue eya family tugenda nayo assistant wewuuno wano RDC ebimu mu bitwale straight wa RDC there's a contact byonna bijja kukolebwa tewali kijja kulema omukyalo oyo alina special office president yamuwa olwa special Ttaka lyokka special duties so eno nayo egwa mu bintu ebirala n'olwekyo aba families ekintu nga kyammwe tewali discipline naye nga family Fiona ajja kikwata that's number one ate ogeze n'ogamba nti obukakamu buno bukusanyusiza olumu nagenda ne family n'abaana bange ebugolobi eyo ne tukyala nga twagala okuddayo bwe twali tuddayo waffe gye sijja kwogera ne mbaga nti tujja kukyusa naffe tudde ebugolobi ne bagamba nedda ne baga nti lwaki wano wasirifu nnyo twagala iri noise wano wasirifu nnyo wali awo wano sandi wali awali noise wali emitawaana awo wanyumira nnyo okugenda nendeka nga ekintu kiteredde nga tuli mu mazina gaffe ndooza mugalaba ku television sebo RDC okusooka webale nnyo ojjukira bwe twagenda eri ekikandwa wasanga abantu beetuga okwetuga tuga kikira lwaki abantu eby'ettaka naye ekyaddiriranga okwetuga kugiza eki tekukyaliwo ndowooza kakati kyenja okukola nga wali akasiikirivu ate wano wenva wali wammanga wali bayibuli yatugamba nti nabbi java ndowooza n'abasinga obulungi abungi temwazze kubanga eno si ekulawudi gyentera okusanga mwaga nti Mayanja ono waawano wetulaba wano abeera mu bigondi naye sebo Kaguta Museveni eyampa era kati wenjogera wano obuyinza obwo bwenjogerako benalagira bakwatibwe bajja kukwatibwa benagamba nti vaawo ajja kuvaawo kubanga obwo bwe buyinza oli omusajja yagamba Yesu nti alagira kigambo kubanga manyi nti olina obuyinza era obuyinza nkimanyi kubanga nange nina obuyinza eri musajja munamagye ngagamba bwe ngamba nti gwe jangu ojja bwe ngamba nti gwe genda ogenda bwe ngamba nti gwe kola kino kikola obwo yani ye power bwe buyinza era bwe ntyo obuyinza obwo bwe tujja okukozesa bwe tutakozesa obuyinza bino ne tukola ebyokuzanyazanya ku by'ettaka bijja kutulema Ssebaladisi webale kujja na DPC naye nga Fiona bwagambye gye tugenda biba birala era abana abamawulire abamu bagenda mbeera ne security team yonna ate aba DPC bonna ba OC baani bonna tuba nabo kubanga abantu bangi betukwata ne tugalira kabanga zaffe zigenda zijjudde kakati kyenjagala okusookerako ndowooza kansooke omwami ono wayogedde bulungi tutulage types ez'ettaka tulabe